I hereby announce my candidacy for Speaker of the 12th Parliament. Women of the press, good morning. I am sorry we are starting 15 minutes late. Thank you for coming. We are trying to send a message. In a few minutes, the headlines will change from the waiting is over to Mao declares candidacy for Speaker of Parliament, which is the purpose of this press conference. So I wish to inform you that after consulting many people, particularly the electorate, namely the incoming honorable members of the 12th Parliament, and getting messages of support and words of encouragement, I hereby announce my candidacy for Speaker of the 12th Parliament. Okuwaga okusagambiza okukyakyanca n'okwesima bye bibadde ku kitebe ky'ekibiina ki the Democratic Party kiyite DP olunaku olwaleero nga nakusomeza 24 February omwaka 2026 ku sikulina osobola okuba nga olabako obubaka obwabadde buteekateeka okuba nga butuusa ku lunaku olwaleero enakusomezi nga 24 obubaka obwabadde bugamba nti the waiting is over. Democratic Party press conference addressed by Honorable Norbert Mao, DP President General and Justice and Constitutional Affairs Minister. Eranga amazima amatuufu. The wait eyabadde yogerebwako yandibanga ewedde olunaku olwaleero. Oluvannyuma lw'omukulu Norbert Mao okukola olukuŋŋaana lw'abamawulire era ebigambo bye tutandise nabyo nsobola okuba nga mbikuusa okubijja mu lulimi olw'abajungu todduza mu byaffe. Agambye nti mu ddakiika ntono nnyo nnyini ddala emitwe gigenda kuba nga gikyuka okuva ku the wait is over gidde ku Norbert Mao Alangiride okubeera nga yeesimbawo ku bwa sipiika bwa Parliament y'eggwanga nyaffe Uganda. Ono agambye nti asoose kubanga yeebuuzabuuza kw'abo abakwatibwako era ab'enkizo ennyo nnyini ddala muno mwe muli ba MPs abamaze okuba nga balondebwa ku bwa MP oba abantu abalondeddwa okufuuka ba MPs. Agamba nti yayogedde n'abawerera ddala ku bano ne bamugamba nti Mao bw'oyingira Parliament bweweesimbawo ku bwa sipiika ffe tugenda kuyimirira emabegawo nga tewaliwo yadde atugambyeko nti wo wayi era tugenda kulonda sipiika Anita Anet Among osobola okuba nga omusiguukulula okuva mu Entebe. Ojja kujjukira nti watuukidde olunaku olwange kisomesa 24 February omwaka 2026 Norbert Mao ono abadde ye yalaga dda obwagazi eri President Museveni. Kati wamaze okulangira waliwo abadde batandise okugamba nti ono omusajja nsolima ewedde emirimu eyajja mu NRM okubaako ebyayo byeyisaawo. Then omu ku bawagizi be lukulu amanyiddwa nga Aiden nagamba nti those of you who accuses Norbert Mao as being a mole in NRM should keep in mind that he voted President Kaguta Museveni in the just concluded election. Nti abo bonna bali mu kubungeesa ebigambo n'ogenda nga mwogerayogera ebyo bye batabagambye nga mugamba nti Mao nsolima ewedde emirimu. Njagala okubajjukiza nti Mao yalonda mwami Yoweri Kaguta Museveni. Obwa president we bwali butuuse, in fact ke kaakasaze abagenda okulonda kyemmanyi mumanyi bulungi abalonda obwa president. President Museveni yali asemba wansi awolaba wateereddwa akasaze. So Norbert Mao bwe yalonda
yalaga ensi yonna nti bannange mulabye nonze mwami Yoweri Kaguta Museveni. Obwekyo ekyo nakyo kikola kikulu nnyo ku muntu ayagala okuba nga afuuka sipiika wa parliament y'eggwanga nyaffe Uganda. Wabula mukadde ke kamu ekifaananyi ekyo kyolaba kifaananyi kyaje buvuddeko. Nobert Mao yali atudde ne General Muhoozi Kainerugaba ku lukuŋŋaana olumu era baali ku mmeeza y'emu mukadde ke kamu. General Muhoozi Kainerugaba ng'ayita mu tweets ze ez'enjawulo. Enfunda zibadde nga bbiri, I stand to be corrected oba waliwo omusobyo. Ng'ayogera ku Honorable Nobert Mao era ng'amulaba ng'omusajja omulungi era omusajja ow'enjawulo. Kati Nobert Mao oluvannyuma lw'okulangira olunaku olwaleero nti agenda kufuuka sipiika oba yagala kufuuka sipiika wa parliament ly'eggwanga nyaffe Uganda, abamu ne bagamba nti General Muhoozi Kainerugaba yandiyimirira emabega wa Nobert Mao. But ate oluvannyuma lw'okubeera nga Nobert Mao yadde tannalangirira kujja kuba sipiika, waliwo abatandise okuba nga babuuza General Muhoozi nti naye kati wamma General oyimiridde otya ku nsonga z'obwa sipiika? Ani gw'ogenda okuwandako eddusa oba gwe ani gw'olaba agenda okufuuka sipiika wa parliament ey'omulundi ogw'e12? General Muhoozi Kainerugaba nawandika n'agamba nti as for speaker and all the other positions you are asking me about, I shall consult Museveni and get back to you. The biggest problem in Uganda right now is corruption. That's the enemy that needs to be defeated. General Muhoozi Kainerugaba yeesambajja ensonga eno ey'obwa sipiika era n'agamba bannayuganda baali bagimubuuzaako nti bannange mumbuuzaako ebyo naye nja kusooka neebuuze ku Muzeeyi then nkomewo mbabuulire. Kati ate we tudda ku sayidi y'okuba nti General Muhoozi Kainerugaba yagamba nti wakwebuuza ku Muzeeyi we, and that is none other than General Museveni. I want to remind you nti akakiiko akafuzi aka NRM National Resistance Movement nga kakulirwa ye kennyini President Museveni, akakiiko akafuzi aka NRM kasalawo nti speaker wamu ne deputy speaker abaliko kati kobe kagenda okusemba. Are you getting me? Kati General Muhoozi yagamba nti kayeebuuze ku Muzeeyi, naye ate ekibiina ki NRM kyo kyakola dde okusalawo kwakyo nti kigenda kuddamu okusemba speaker among entebe y'obwa speaker ddemu agituuleko. Ne deputy speaker Honorable Thomas Tayeebwa era naye obwa deputy yagalagaana bwe katali girya, era NRM yagamba nti ebakomyawo nga peya ono nga speaker olinga ye mumyuka we. Kati ojja kujjukira nti NRM yesinga ababaka abangi mu parliament. Ate era mukadde ke kamu olina okujjukira nti seke ya NRM Honorable Anita Amongo ono agituulirako ddala nga female vice chairperson eggwanga lyonna, oba nga amyuka chairperson w'ekibiina. Chairperson w'ekibiina ye President Yoweri Kaguta Museveni. Oba ontegedde bulungi. Alright, I think nga tumaliriza tusooke tukole bwe tuti. Obadde okimanyi nti Nobert Mao singa awangula obwa sipiika ajja kuba n'ebifo bina ebisava mu parliament, mu government eno ne mu parliament. Ajja kubeera sipiika wa parliament, ajja kubeera minisita mulamba ow'ensonga z'ebyamateeka, abeere MP owa LRPH, ate na mukadde ke kamu abeere president general wa DP. Ebifo bina byonna nga bibye. Kiringera woyinza okulaba bawa speaker omukulu Honorable Hashim Moses Magogo ye president w'ekibiina ekitwala ebyemizannyo mu ggwanga FUFA, ate era mukadde ke kamu MP. Okitegeera, ate era alina obuvunaanyizibwa naddala ku nsonga z'ebya sports wano na wali. Kati ekitegeeza nti Nobert Mao ekintu bw'akigwamu mutaayi wange kijja kuba kyengede. To my English speaking friends,
Let me get you this article. Justice and Constitutional Affairs Minister Norbert Mao has formally declared his candidacy for the position of Speaker of the 12th Parliament, escalating what is fast becoming one of the most competitive leadership contests in the recent parliamentary history. Norbert Mao confirmed his bid after days of consultations and stating that the speakership is a constitutional office that is definitely open to election by members of parliament and on the preserve of any single political party. That is Norbert Mao, reiterating his earlier position that leadership of the House must reflect institutional independence and national interest. His official entry comes despite the ruling National Resistance Movement Central Executive Committee SEC having endorsed the incumbent Speaker Anita Annett Among for continuity, evidently as the Speaker. The NRM commands an overwhelming majority in the House, a factor that traditionally carries decisive weight in internal parliamentary elections. Just remember, Norbert Mao joins a list of contenders. Remember, woman MP, the elect Mbari City woman MP Lydia Wanyoto Mutende. At the same time, State Minister for Lands Persis Namuganza. Both of them declared interest on the same position. Norbert Mao, the DP president, holds a smaller number of seats in the 12th Parliament. DP, though analysts say that his candidacy introduces a cross-party dimension to the race and reframes the debate around constitutional legitimacy rather than sheer numerical dominance. Talking about political significance, Mao's declaration signals that the speakership contest may not be a mere formality. A mere formality, despite the NRM's majority and SEC endorsement. His campaign is expected to focus on parliamentary autonomy, inclusivity, and restoring what he has described as the dignity of the House. Insiders note that while the arithmetic heavily favors the ruling party's preferred candidate, Speaker Anita Annett Among, parliamentary leadership elections are conducted by secret ballot, a very big factor that occasionally introduces unpredictability into outcomes. With multiple candidates now officially in the race, consultations are intensifying across party lines and within the NRM caucus. The coming weeks are expected to feature heightened mobilization, strategic positioning ahead of the first sitting of the 12th Parliament. But for now, Norbert Mao's formal entry confirms only one thing: the speakership of Uganda's 12th Parliament is no longer assumed, but it is definitely contested. Ale nzikiriza nkutegeze kuba naffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era ennamba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi.
era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo, era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.